nga basinzira mu lukuŋŋaana bannamawulire bakubye e Nansana mu disitulikiti wa Kiso. Abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NUP mu municipal y'e Nansana balumiriza abakulu abatwala ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu mbaka wa pulezidenti e Nansana Charles Lwanga okukola emirimu egy'aviirako abantu baabwe okukwatibwa. Electoral Commission ya Nansana division okusingira ddala terina supervisor. Kakati olwo omukulu Charles Lwanga deputy RDC owa Nansana municipality yafuuka supervisor wa Electoral Commission. Era kiyakola creating a sub-tally center ku division mu office ya Giso. Kiki kye bakola? Baleeta amagye akawungeezi okulonda kumaze okugwa, bantu bamaze okugaba tetunaba kusiiringa ne bakwata buli kimu ne bakitwala ku gombolola. Awo ne bakyusa buli DR form nga baforcinga na buforces ba presiding officers abamu okukola ekintu ekyo. Bano bagamba nti bali mu kutya okutagambika olw'engeri bayisibwamu era basabye akakiiko k'ebyokulonda okuyingira mu nsonga zino basobole okufuna obwenkanya obwetaagibwa. Bamaze okuwandiika ekiwandiiko nnamutaayiika nga tuwandiikira Electoral Commission okusookera ddala formally eveeyo egambe ku musajja waayo. Amasimu tugakubye nga tuli mu field buli kalulu konna nga tugezaako okugamba mukulu Tulbert nti RDC ali mu kukola ekintu ekifaananako bwekityo bwekityo naye buli wamukubiraga akamukubire. Obviously mumanyi ekiddako kubanga takyusa mpisa ze. Meya w'e Nansana Joseph Matovu agamba nti bavuddeyo okulaga emivuyo egibadde mu kalulu akawedde era nga lumiriza abakulu bano okutambuza box z'obululu nga tekuli siiru saako n'okukuma omuliro mu bantu. Ng'okulonda kutandika abantu ffe be tuyita ba agents ababa batukiikiridde n'abantu ababawo nga ba witness balina okulaba nga buli kimu ekireeteddwa kisumululwa nga bwe kiba kizze era buli kintu kyonna ekisumululwa kibaako siiru namba oba serial namba. Era bwe tumala okuva mu process eno tutandika okulonda era etteeka lyennyini ne litugamba nti nga mumaliriza okulonda buli kimu ekyasumuluddwa kiddamu ne kisibibwa. Olwo ne bakozesa ate siiru endala okulaba nga buli kimu kigenda nga bwe kirina okugenda. Kyamukisa mubi si kya buvunaanyizibwa kyetulaba mu Nansana kubanga bukyanga tuba n'okulonda kwonna mitendera egyo ate nga tumanyi nti kyebategese okukola mu mitendera ebiri egisigaddeyo. Matovu agamba nti enkola eno ey'emivuyo yakwongera entalo wamu n'obukyayi mu bantu ba bulijjo kyagamba nti kitadde obulamu bw'abantu mu matiga nga kakati n'abamu batya okuddamu okulonda. Ye John Bosco Serunkume yeegwanyiza ekifo kya mmeeya owa Nansana municipality alaze obwennyamivu n'obweraliikirivu ng'agamba nti abantu bandirema okwettanira okulonda okusigaddeyo olw'okutiisibwatiisibwa. Tulina obweraliikirivu ng'abantu abagenda okuddamu okulondebwa olw'engeri dimokirasi mu ggwanga lino Uganda byateekeddwa kugezesebwa. Ekimu ku bintu eby'obulabe era ebituleese okwennyamira mu ggwanga lyaffe nti abantu tebakyalina buyinza busalawo ani gwe baagala kubakulembera mu ggwanga lyabwe. Kyatuggyako nnyo ekikwe kutandika nga 15 bwe twalaba directly amagye ngera gakulemberwa RDC owa wano mu kitundu e Nansana nga gagenda gakuba abantu gagenda genyigira mu kuyiwamu obululu nga bawa obukuumi ebibinja by'abavubuka ebikola effujjo. Kakati bano baweze okuba RDC w'e Nansana mu mbuga ez'amateeka olumivuyo jazze akola kubanga balina obujulizi obulumika ku kino. Bakansala abaatuusibwako obuvune okuli Esther Najjuma ng'ono bamwizizza olukendo attotudde embeera gye yayisibwamu nga nakakati apookya na biwundu. Tuba tufuluma bwe tuti omukyala asiimwe Morini Mugenyi n'ansindika nga sitegedde olwalaba nti ninga amuggisaamu omugaati gwe yali ali mu kupanga ne mu kuyiiya era nnyina obuvune wano omugongo gwonna gunnuma nafuna obuvune era bannange twetaaga okuyambagana. Ensonga eno mukyala Mugenyi gye wakola n'abaakuyambako tuukiriza mission nsonga nfu wanteekako obuvune paka kati nakosebwa obbye obuwanguzi bwange nze saamatira nakyo. Twogeddeko n'omwogezi okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'ono aliko byalambuludde ku nsonga z'abantu b'e Nansana. Agafuga ebyokulonda gagamba nti okulonda bwe kwakuwedde olina omuntu yenna alina okwemulugunya ku nsonga yonna. Oyinza okuba nga weemulugunya ku mukozi w'akakiiko, oyinza okuba nga weemulugunya ku results, oyinza okuba nga weemulugunya ku ngeri ki gye baakuyisaamu. Ekkubo eriri mu mateeka erikirizibwa kwe kugenda mu kooti. N'olwekyo buli muntu yenna alina okwemulugunya oba kwekuusa ku ki oba kwekuusa ku ki ategeke obujulizi bwe ajjukire mu kooti esobole okuwulira omusango gwe
emuwa obwenkanya. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku Krake STV Agalero.